Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu. Naye akakubo ako mmeeme ze zitambulirako. Si bantu ba mubiri guno gwe tulaba, gwe tuliisa emmere eno gye tugula ku maduuka, mu butale. Emmeeme ze zitambulira kakubo ako akatono. Era Omwoyo Omutukuvu ye muyambi kakubo ako akatono era ayamba mmeeme. Era n'ebigambo bino bye tuweereza, tubiweereza kuwangula mmeeme, si mubiri. Emmeeme, era emmeeme eyo yenywa n'amazzi, yeebeera ennyonta, yenywa amazzi n'etaddamu kulumwa nnyonta. Kristo gwe muggo gw'obulamu, naye anywa ku mazzi ago ag'obulamu n'ataddamu kufuna nnyonta eba mmeeme, si mubiri guno. Kati Yesu Kristo bwe yayogera n'omukyala oli ku luzzi n'amugamba asobola omuwa amazzi n'ataddamu kulumwa nnyonta, aba ayogera na mmeeme. Kati ekyo kikulu nnyo kitegeere. Bw'onaakitegeera ojja kuwulira okuyaayaana mu ggwe okutegeera emmeeme eyo ky'oli munda. Ejja kuba entandikwa okutegeera ebintu bingi nnyo n'engeri gye tukulamu mu mwoyo, kubeera nakyo kiba mu mmeeme, si mu mubiri guno. Olwaleero tugenda kwogera ku bubaka obwogera ku kkula mu mwoyo, obubaka bw'okkula mu mwoyo. Kati obubaka buno obw'okkula mu mwoyo bwe twogerako, tugenda kuba twogera ku kkula mu mwoyo nga mmeeme gye twogerako, si mubiri guno. Naye kitegeera obulungi, tugenda kusooka twogereko ku ebyo bye tuba tumanyi nga okukula mu mwoyo, bye tumanyi ab'amadiini bye tukula tulaba era bye tusuubira. Kubanga ebiseera bingi omuntu awaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo n'alokoka, n'agenda n'afuna w'atandika okusabira, w'akuŋŋaanira, oyo afuddeyo okwagala okumanya ku ky'okkula mu mwoyo n'okwongera okkula mu kutegeera Katonda n'okumumanya. Oyo aba afuddeyo ku ekyo, alina by'atandika okutunuulira ye by'aba atwalanga okkula mu mwoyo. Era ng'aba alabira ku balala, oluusi gy'akuŋŋaanira, oba oluusi abalala be yeegomba, oba ababuulizi, oba ye b'atwala nti baakula mu mwoyo. Era ebiseera ebisinga bangi batunuulira emyaka omuntu gy'amaze okuva lwe yalokoka. Kati bangi ne bageraageranya ne bagamba naye omuntu eyaakalokoka n'abadde omulokole emyaka 10, nga balaba ono emyaka 10 alinga omukulu mu mwoyo okusinga ono eyaakalokoka. Naye ebyo biri mu mubiri, ebyo bibeera mu mubiri. Waliwo n'ono ayinza okulaba nti okkula mu mwoyo kitegeeza bitiibwa. Katugeze ne basuubira nti omuntu alina ekitiibwa ekya pasita oba bishopu oba apooso oba kalidinaali oba paapa, ne bamanya ako kabonero akalaga nti yakula mu mwoyo. Kati ebyo mu ntandikwa abantu bye bamanyi, era ebyo bye biri ne mu madiini gonna gonna agali ku nsi, oba Basiraamu oba Bahindu oba basinza Buddha oba basinza ani oba bammasabo, bino byonna byonna babifaanaganya. Ebitiibwa gye biri. Okuba n'enkolagana n'ekitundu oba n'ekifo, ebyo byonna biri wonna mu madiini gonna. Okutunuulira ebbanga obuweereza lye bumazeewo ne basinziira okwo ne bagamba obuweereza buno omuntu abumazeewo emyaka bwe giti, ne balaba ng'omukulu mu mwoyo. Kati mu ntandikwa ebyo bangi bye batunuulira ng'okkula mu mwoyo n'ettutumu. Bwe bagamba nti oba oli mukulembeze wa ddiini oba Wakatuliki oba mulokole oba musiraamu, ne bagamba oyo wa ttutumu nnyo, kati ng'era bakitwalanga okkula mu mwoyo. Era abamu bakiyita okubotola, ne bagamba oli n'agamba ayagala kubotola, ng'okubotola kyategeeza okuba ng'erinnya lye erimanyiddwa nnyo mu kitundu, nga bw'ogamba nti Egindi we Lubaga waliyo pasita bw'ati, Egindi waliyo omukulembeze bw'ati, nga kye bayita okubotola, era nga bakirageraageranya n'okkula mu mwoyo. Kati mu ntandikwa ebyo abantu bye batunuulira. Abalala okkula mu mwoyo
ne bakigiraageranya ne oba omuntu asinga okukeera ku kyaki asooka okujja era ng'amazeewo n'ebbanga ddene, abamu kye batunuulira. Ate abalala kye bayita okukula mu mwoyo bakigiraageranya kuba nga abalala bamuyita taata w'omwoyo ng'era agamba alina abaana bangi ab'omwoyo, abalala kye bayita okukula mu mwoyo. Naye ng'oyo agamba nti yazaala abaana mu mwoyo tayinza kukunnyonnyola mwoyo ogwo ate ng'agamba ye yaguzaala. Kati ebyo mu ntandikwa abantu baba bamanyi ng'okukula mu mwoyo, era bye biri ne madiini gonna bye bimu babifaanaganya. Abamu bamanyi nti okukula mu mwoyo bakigeraageranya nga okwenyigira mu mirimu, oba ng'omuntu yeenyigira nnyo mu mirimu oba egy'obuweereza ng'era bonna bamulaba, oba yaayera yakola ki kwiga abamu kye batunuulira ne bakiyita okukula mu mwoyo. Abalala bayinza okuba balaba asinga okuleeta ssente nnyingi ne bamanya oyo ye yazimba ne kyaki oba ye yawaayo n'ettaka, kati abamu nga kye batwala ng'okukula mu mwoyo. N'ekirala abalala okukula mu mwoyo ne bakigeraageranya nga oba okuwaayo ssente nnyingi, era nga bamanyi nti bw'awaayo ssente nnyingi eggulu ligenda kweggula, liggulewo amadirisa g'eggulu, enzigi, ssente zimuyiikire. Kati abamu era nga kye bamanyi n'okukula mu mwoyo, era nga walaba alina ssente nnyingi nga bagamba eggulu lyamweggulirawo. Era wajja nga mugagga bagamba oyo yakula mu mwoyo, kati alina ne ssente nnyingi, yagula ne kino ne kino. Abalala bakiraba ng'okukula mu mwoyo, ate ng'abalala okukula mu mwoyo bakulabira kubeera ng'omuntu alina kyaki, alina kyaki ng'ekyobugagga. Kuba ebiseera bingi omuntu alina kyaki nga ye nannyini kyaki, oba muntu oba famire eyo nga be bannannyini kyaki, bangi ako nako balaba ng'akabonero k'okukula mu mwoyo, era nga bamanyi bannannyini kyaki abo okuva ku mwana omuto eyakazaalibwa nga bamanyi abo be bakulu mu mwoyo kubanga be bannannyini buweereza. Era tugenda kwogera ku bubaka obw'okukula mu mwoyo, tulabe nti ebintu bingi bye tulowooza nti byekukula mu mwoyo nga si byebyo, ate byo nga biri mu mubiri era nga biri mu madiini gonna bye bimu, oba Abasiraamu oba Babuda oba abagenda mu ttempo nga bo ebyo bye bimu, oba bagenda mu eyo ttempo eya Shaolin oba Jehovah Witness Temple, nga bonna bye bimu. Abamu okukula mu mwoyo bakulaba nga okutambula kumpi n'omusumba oba ng'omukwatirako ensawo oba ng'okuze naye ebbanga ddene emyaka mingi, ne bakiraba ng'okukula mu mwoyo. Era abo bonna nga buli amadiini gonna bwe gafaanaganya eky'okkuza ennaku enkulu ezo z'owulira Easter, Christmas, nga olaba bonna bwe bafaanaganya nti bonna bazikuza, bonna amadiini ag'enjawulo bonna kuba ebyo bibagatta. Kati mu ntandikwa bangi baatunuulira ebyo nga bamanyi okwo kwe kukula mu mwoyo. Abalala bamanyi okukula mu mwoyo kwe kubeera nga omuntu alina omulimu ogw'amaanyi oba ekifo eky'amaanyi eky'ebyobufuzi, kuba omuntu oyo alina ekifo eky'amaanyi eby'obufuzi bw'ajja entebe bamuwa ya maaso abakadde we batuula era y'omu ku basalawo, n'eby'omwoyo y'omu ku gwe beebuuzaako kubanga olw'ekifo kye era nabo ne bakitwala nti kabonero nti ne mu mwoyo yakuze mu mwoyo. Kubanga mu ntandikwa bino bye tubeera tumanyi nti katugeze oba mubuulizi oba evangelist, abamu bamanyi nti oba okukula mu mwoyo omuntu n'abeera mubuulizi wa njiri, y'ono agenze n'abuulira n'aleeta abantu ng'asobola okugamba oli nze namubuulira atuula katebe kali, naye oli nze namubuulira, n'oli nze namuleeta, n'oli kwiga n'aweza abantu mu kyaki nga ye yabaleeta. Abamu bamanyi kwe kukula mu mwoyo. Era abamu bamanyi okukula mu mwoyo kitegeeza
okuba ng'oleeta ebbaasa buli kiseera. W'otegeera nti okuleeta ebbaasa yo buli kiseera bakiraba ng'okukula mu mwoyo, bw'oba ng'obadde ogireeta buli mwezi omale ng'emyezi 2 nga ebbaasa yo tebagiraba, era bagenda kukubuulira nti wagwa. Era abalala okukula mu mwoyo balabanga omuntu asinga okukwata obudde nga tamiisinga buli lwe bakuŋŋaana, era bwe balaba taliiwo agenda okukoma okumala ebbanga nga bamugamba nga waggwa. Kabonero akalaga nti okujja kwe bo kwe baalabanga ng'okukula mu mwoyo. So ng'ayinza okuba tazzaawo naye ng'ate ewuwo asaba, ate ayina w'agenda n'abuulira n'enjiri n'akola ki. Naye olw'okuba tebamulabye awo ku kyaki nga kabonero akalaga nti yaggwa, kiba kitegeeza okujja kwe bo ke balabanga akabonero k'okukula mu mwoyo okujja mu kifo ekyo, si ekifo ekirala kyonna kyonna. Era abalala kye bamanyi ng'okukula mu mwoyo kwe kuba n'enkolagana ng'oba olina bishopu mukwano gwo, oba paapa, oba kalidinaali nga mukwano gwo, ng'omulina ne mu bifaananyi nga mutudde wamu obutimba ne wali mu ddiiro. Abalala bamanyi nti kabonero ka kkula mu mwoyo. Era abamu walaba ebifaananyi ebyo omuntu ng'ali ne paapa, ali ne kalidinaali, ali ne bishopu, ali ne bapasita be bayita ab'amaanyi, abamu bamanyi kwe kkula mu mwoyo. Kati mu ntandikwa abantu baba balina ekifaananyi bwe kityo. Naye ng'ate okkula mu mwoyo si kwe kkula mu mubiri, kuli kuba kwa mu mwoyo. Era okwo okkula kwe twogerako abamu kwe balaba ng'okw'omu mwoyo kuva mu magezi ga muntu. Kubanga oli aba agamba naye naawe olaba ensi eno nga bw'etambula, era kino tukyetaaga, era kino kirina kutambula bwe kiti, kino kirina kgenda bwe kiti. Ebyo bye biri ne mu madiini gonna 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 gonna. So ng'ate okkula mu mwoyo okutuufu kuva mu muntu kwekenneenya n'otandika okunoonya amazima, n'otandika okutunuulira obulombolombo mu makanisa, engeri gye bakolamu ebintu, gwe n'otandika okugenda ng'osengejja mpola nga weebuuza naye kye tukola kye kituufu. Eyo ebeera ntandikwa. Katonda n'atandika okukulaga eddiini n'omuntu okunoonya Katonda nga bya njawulo. N'otandika okulaba nti eddiini erina by'ekola, n'omuntu asazeewo okunoonya Katonda alina by'akola. Era otandika okizuula nti eddiini yo enoonya muwendo gw'abantu, enoonya oba katugeze oba ba-church member beenoonya. Era ne waba agenze kubuulira njiri munnaddiini, omuntu amubuulira kifo, amugamba oba olokose jjangu okuŋŋaanire wali. Era omuntu wamugamba nti ajja kgenda kukuŋŋaanira walala, ono abuulidde enjiri awulira bubi, alabanga atabuulidde na njiri, kuba omuntu amubuulidde ate ayagala kgenda kukuŋŋaanira walala. So nga ye nga munnaddiini ayagala agende abagambe oyo nze namubuulidde. Era n'ebbanga ly'omalawo gambe nze nakubuulira, nze nakuleeta. So nga oba okuŋŋaanyiza ggulu ng'owangula mmeeme, okkula mu mwoyo olina kusooka n'otegeera omwoyo gwe guliwa, omubiri gwe guliwa, emmeeme ye eriwa. Era okkula kuli ludda wa, kuli mu mubiri oba kuli eno mu mwoyo. Awo n'otegeera okkula mu mwoyo kuli mu mwoyo si mu mubiri. Kuli mu mwoyo si mu mubiri, kubanga bino eby'omubiri bya nsi. Bino eby'omubiri nteekateeka ya nsi. Kumanya ebbanga myaka emeka omuntu gy'amaze mu buweereza, enkolagana ey'amaanyi gy'alina n'emikwano gy'afunyeewo, ne kugamba okuba nga balina ebyafaayo ebibagatta mu buweereza obwo, abalala balabanga okkula mu mwoyo. Naye ng'okkula mu mwoyo otandika gwe kennyini kwekenneenya n'ogamba naye kye tukola kye kituufu. Awo Mukama atandika okuzibula amaaso go mpola, n'otandika okubaako by'olaba, n'obaako by'olaba n'ogamba naye eno ddiini, bino bye tukola ddiini. Kubanga okkula mu mwoyo tekukwatagana na bitiibwa oba amannya titles. Tekukwatagana na bitiibwa nti omuntu bw'abeera ku ddaala lino bishopu, bw'abeera ku ddaala lino senior apostle oba dokita oba ani. Ebyo ebitiibwa biri mu mubiri. Okkula mu mwoyo kwe twogerako kubeera munda mu mwoyo si mu mubiri. Kubanga jjukira bano be twogerako abali mu mubiri bo enzikiriza yaabwe endala.
ne Katonda waabwe mulala. Era oyinza okwewuunya kubanga bano abali mu mubiri ekisooka tebakkiririza mu kubikkulirwa. Bo tebakkiriza mu kubikkulirwa, bo bakkiriza ekigambo ekiwandiike kye basomako mu Bayibuli. Kati nga kiri kye tulaba mu Matayo 16 olw'16 paka 18, Yesu we yabuuza abayigiriza be nti bampita ani? Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yesu n'agamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula kikuweereddwa Kitange. Nga Yesu kyategeeza nti ekyo kimubikkuliddwa. Kati eno ekkanisa eri mu mubiri tebakkiriza mu kubikkulirwa. Era eyali agenzeko mu nkuŋŋaana z'obumwe ez'abasumba, ekyo kimanyi, tebakkiriza mu kubikkulirwa. Era tebakkiriza nti Katonda abikkulira omuntu, wabula bo bakkiriza nti ekyo ekiwandiike bo kye bagoberera. Tebakkiriza nti Katonda akyagaba okubikkulirwa, wabula bagamba ffe twagala kino ekiwandiike, kubanga ekiwandiike bakimanyi kiva mu Bible Society, bakiteekateeka basobola okkikyusa. Era bakimanyi nti ekyo ekiwandiike yennyini asobola okusomawo nga bagamba nywako omwenge katono olw'olubuto ate n'atagunywa, naye ng'agamba nze ekyo ekiwandiike kye ngoberera. Omulala ye n'asoma n'agamba kati ng'Abakatuliki n'agamba kagenda anywa omwenge kuba baakiwandiika. Kati olwo aba agoberera nnukuta. Naye okukula mu mwoyo kwe tugenda okwogerako, kuno kw'abo abeewaayo n'emitima gyabwe gyonna n'obulamu bwabwe bwonna ne basalawo banoonye Katonda, amaaso ne bagabuusa eddiini n'abakulu b'eddiini n'obukwakkulizo bw'amadiini, ne babuusa ebyo byonna ne bagamba kabasalewo banoonye Katonda. Abo be batandika okuba Mukama nti ababikkulira munda mu mutima, n'akulaga munda mu ggwe n'otandika by'otunuulira bangi be bagoberera emyaka n'emyaka, ggwe n'otandika okulaba nti naye kino si kya bwenkanya, kino si bwe kiti, kino si bwe kiti. Kati abo Mukama baatandika okubikkulira munda mu mutima ne bagamba naye amazima ge gano. Era bano abali mu mubiri tebakkiriza ddala kubikkulirwa, era w'okwogerako bo bannyonnyola ne bagamba naye ate Katonda yatuwa Bayibuli, ate ebyo byavuddewa? Kuba bo tebakkiriza mu kubikkulirwa. Era balina ebibuuzo bingi nnyo. Omulala ayinza n'okugamba naye okubikkulirwa omuntu omu ne bamulaga kiri, ne bamulaga n'ekiri, ate ne bamulaga n'ekiri. Kati bo nga balina ebibuuzo byabwe. Naye ebyo tebitandise ku mulembe guno gwokka. Ne we tulaba Musa, ne we tulaba Yesu, ekyokulabirako nti kati nga Mukama waffe Yesu Kristo tulaba mu Transfiguration, mu kukyusibwa ku lusozi, yatwala abayigiriza be basatu, yatwala Yakobo n'atwala Yokaana ne Peetero. Era abo abazze bagoberera ng'osoma Bayibuli, abazze bagoberera nga tosoma busomi nnukuta naye nga owulira omwoyo ali munda mu mutima gwo, ojja kulaba nti ensonga lwaki Yesu yagendanga ne Yakobo ne Yokaana ne Peetero, Yokaana yali akiikirira kwagala, era Yokaana yalina okwagala kungi. Peetero kye yalina kukkiriza. Okukkiriza okwo Peetero kwe kwamuleetera okutambulira ku mazzi Yesu ng'amuyita, ate Yakobo kye yalina kwali ssuubi. Era Yesu Kristo mu bifo bingi nnyo ne we yabeeranga ne 12 ayina we yayitanga bano basatu bokka. Kati ng'omulala era oyinza okwebuuza era n'ayita abo bokka? We yali agenda ku lusozi yatwala Yakobo, Yokaana ne Peetero, basatu bokka, be baalaba Eriya, be baalaba Musa. Ate era Yesu Kristo bamuyita nga omuwala omuto ow'emyaka 12 nga bali mu kukaaba amaziga afudde, mu Makko 5 kuva ku 37 paka 42, Makko 5 kuva 37 paka 42. Yesu aba agenda nga bamuyise
abangi nga baagala omugoberera, n'atakkiriza muntu yenna mugoberera, n'ayita Peetero, Yokaana era ne Yakobo, bokka basatu kyokka be yayita ne ku lusozi. Ate era n'awalala olaba mu Makko 14:33 Yesu ali mu kusaba essaala esembayo nga tebannamuteeka ku musaalaba, nga tebannajja namukwata, era yayita Yakobo, Yokaana ne Peetero. Naye nga tosooka kwebuuza lwaki be yayitanga? Lwaki be yayitanga ne balaba ebyama abalala bye bataalaba? Kati nga mu kuzuukiza omwana oli omuwala, bokka be yayita n'ayingira nabo mu nnyumba, naye nga abayigiriza baabalala baasigala bweru. Ekyo kirina kye kituyigiriza. Era olaba nti ekyokulabirako, laba ne ku Musa, nga bw'olaba olwaliro abantu be balina ebibuuzo, ne ku Musa waliwo ebibuuzo. Abaasomako mu kitabo ky'okubala, naddala ekitabo ky'okubala awo chapter 16, 16, tandikira ku 11, Numbers chapter 16 verse 11. Kubanga wano Musa yalina okusoomoozebwa, kubanga waliwo Abiramu, waliwo Kora, waliwo Dathani, nga bo bali mugamba abantu, naye temulaba Musa atulimba, nga bagamba abaana ba Isirayiri, Musa abalimba atya nti Katonda yamutuma, ne bagamba era atuma ye. Bano nga tebakkiriza nti Katonda yatuma Musa ne Alooni, nga tebakkiriza. Era olaba mu kubala 16 tandikira ku 11 nga Musa ababuuza, naye Alooni yabakola ki okubeera nga buli kiseera kwegamba ojja kusomawo ojja kulaba na kubala 16 tandikira 11. Era Musa n'abayita ne bagamba tetujja kujja. Ekyo kiri mu kubala 16 olw'12. Kyemmanyi abamu mwasomako dda wano, abatannaba kusomawo genda osomewo koolabe. Kubala 16 wonna 13, 14. Ne bagamba Musa nti gwe watujja mu ttaka eddungi, mu kifo ekirungi ekirimu ebyokulya n'ebyokunywa, awali amata, awali n'omubisi. Ne bamugamba n'otuleeta eno mu ddungu okwefuula kabona oba okwefuula omulangira atukulira ffenna. Nga bo tebakkiriza nti Katonda ye yalonda Musa. Era mu kubala 16:15 Musa n'ayogera eri Katonda n'agamba Mukama, abantu abo sinnabaggyako nsolo yonna oba ssaddaaka, era sinnabalumya mu ngeri yonna. Bw'osoma mu kubala 16 va 16 paka 19, Musa abagamba, kubanga jjukira bo baali baagala bwakabona, Kora, Abiramu ne Dathani. Naye nga kye bawakanya kyekyo Musa okubikkulirwa oba Katonda okweraga Musa oba okumuyita. Kuba jjukirayo Musa yalaba omuliro, naye ogutali gwa nsi eno, kuba yagulaba naye ate nga tegwokya nsiko we gwali, nga kitegeeza omuliro ogwo si gwa nsi eno, ate Katonda waffe muliro. So nga Musa yasemberawo n'awulira eddoboozi, naye bano baawakananga. Musa n'abayita n'abagamba bakuŋŋaane bakole ebyo eby'obwakabona bwabwe. Era olaba mu kubala 16:2 awo wonna 21 Katonda agamba Musa ne Alooni beeyawule ku bo, amugamba beeyawule. Atasomangawo ojja genda osomewo, waliwo ekyokuyiga kingi, nti gwe anoonya amazima, anoonya okukula mu mwoyo, ogenda kulaba nti okuva emabega wonna Katonda obubonero yabuteerawo bungi nnyo obuteegaanika, ng'ensinga weeyisa kati bwe yali okuva edda. Era mu kubala 16 awo wonna olw'26 Musa agamba abakadde mu baana ba Isirayiri, abagamba banne mweyawule ku weema zaabwe za Kora, Abiramu, Dathani, n'agamba ebintu byabwe temubikwatako, mweyawule muleme gabana ku kibi kyabwe. Kuba jjukirawo baali bagaba abaana ba Isirayiri, Musa Katonda tamutumangako. Era Musa yatuleeta mu ddungu kwefuula mulangira oba omukulu akulira bonna.
mu kubala 16, 28 tuukanga ku 3 awo oba 32 Musa ayogera nabo n'abagamba bannange wagenda kubaawo akabonero mutegeere oba Katonda ye yamuyita Musa oba nedda, era abasomawo mujja kusomawo awo, naye nga kyenja okukubuulira nti abasomawo mukimanyi nti bw'otuuka eno 32 kubala 16, 32 ettaka lyeyawulamu gurupu yaabwe bonna Kora, Abiramu kuba baali bakoze gurupu yaabwe bonna ne bagwayo ettaka ne libamira. Kubanga bo baakosanga amagezi gaabwe nga bagamba naye tolaba Musa atulese mu ddungu tusaanyaawo ate n'atuleeta yeefule mukama waffe. Kwegamba nga beebuuza ate Katonda era ayogera na Musa yekka na Alooni yekka. Kati lwaki nkugamba bino? Kubanga ekkanisa z'ensi tezigenda kwaniriza kubikkulirwa, kubanga bo eyali agenzeeko mu bumu obw'abasumba akimanyi, bo bwe batuukayo ebimu ku bye babakkaanyaako tebakkiriza muntu ayogera kubikkulirwa, era beeteesa bonna ne bagamba yonna gye muli ku makanisa eby'okubikkulirwa mubigaanire ddala mu bigobe era temubyaniriza katuuti. Kakati ekyo njagadde nkikulage gwe ayagala eky'okukula mu mwoyo nti Katonda ky'anaaba akulaze gw'ogenda kutandika okulaba mu ngeri eyawukana nga gye tukuze tumanyi. Kubanga okuze ng'olina by'omanyi nti musumba, omwana we butereevu naye aba musumba, omukyala we butereevu aba musumba, abaana be bonna buli omu aba musumba. Kuba tukula tumanyi nti bwe kiri nga ky'olaba eri. Naye bw'otandika okuyaaya n'okwagala okukula mu mwoyo, otandika okulowooza ku mmeeme eyo. So ng'ono ayagala okukula mu mwoyo mu kkanisa ey'ensi, atandika nnyo okulowooza ku buweereza bwe na ngeri gy'asembera musumba batambulire ku sipiidi y'emu. Atandika kulowooza ava atya ku bitiibwa, ave ku bwa asha agende oba assistant pastor oba agende oba ayingire ekwaya, nga ye amanyi kwe kukula mu mwoyo. Ebyo bye biri ne madiini wonna nali musiraamu era mbimanyi byebyo bye bimu. Naye okukula mu mwoyo kwe twogenda okwogerako bantu ba Katonda abalungi, okukula mu mwoyo kuno kwe kuno kwe tulaba mu Befeso 4:13 nga Kristo tukula mu kikula kya Kristo n'ekipimo kye. Tukula mu kipimo kya Kristo nga okukula kwaffe kubeera mu mmeeme, amaaso tetugateeka ku mubiri. Kati kino ky'oyo eyasalawo gwe mu mutima gwo n'ayagala otegeere amazima. Ate abo be batono ennyo ku nsi, be batono ddala. Olina okuba nga amaaso go gajje ku by'ensi, olina okuba amaaso go gajje ku bitiibwa, olina okuba oli mwetegefu abantu okukukyawa, olina okuba oli mwetegefu okunoonya Katonda nga ggwe si na mikwano, olina okuba nga toli mu kunoonya mikwano mbw'oba onoonya mikwano na basumba. Kuba bw'otandika okunoonya mikwano ogenda kukola kyonna ekyetaagisa ofune emikwano nabo. Kati sitaani akutegeraawo akakodyo, akuteeke mu katego, otandike okubeegomba, otandike okuyaayana, ate nabo bye baagala era batandike kukuba byakulabirako. Olaba nina kino, nina kiri, nina ne kiri, kuba baba bamanyi bye weegomba. Naye okukula mu mwoyo kwe twogerako kutandika naawe kwekenneenya, kutandika kulaba ngeri gye musinzaamu, ebikolebwa, nga togenda bugenzi nti buli kye bagamba kituufu. Otandika ogamba naye bino bye tukola bwe biri, kino bwe kiri ne kino bwe kiri, bintu bino bituufu. Kati okwekenneenya okwo Omwoyo Mutukuvu awo atandika okubaako engeri gy'akulaga ebintu by'obadde ogoberera okumala emyaka. Ogenda okulaba nga otandika okulaba ebintu nga tebiriimu kwagala, nga tebiriimu bwenkanya. Eyo eba ntandikwa okutandika okwezuula munda mu mmeeme, era eba ntandikwa okutandika gwe kennyini okunoonyereza amazima, kuba ye Kristo agamba nti oyo anoonya ajja kuzuula. Era otandika okutambula olw'ebyo by'okkiriza, si ebyo by'olaba, kubanga okizuula nti ekkanisa y'ensi erimu okutya kungi.
era n'enjiri gy'owuliriza otandika okwawula wakati okubuulira enjiri n'okwogera, kubanga byanjawulo. Y'ensonga lwaki omubuulizi tebamuyita mwogezi ate n'omwogezi tebamuyita mubuulizi, kubanga omubuulizi oba oyina gw'obuulira ate naawe wabaawo akubuulira. Wabaawo omubuulizi akubuulira naawe ng'olina gw'obuulira gw'ogenda okwogera, naawe oba olina ky'owulira olyoke oyogere, olyoke obuulire oba olina ky'owulira. Kati omubuulizi obeera w'owuliriza omubuulizi oba oyagala owulire kiki kyakubuulira, message ki gy'ayina eri omutima gwo, kuba omubuulizi aba alina gw'abuulirira, aba alina gw'abuulira. Kati n'obuulira enjiri yonna oba oli mukuliza olabe bubaka ki obuli eri ggwe bwe babuulira nga bakubuulira ggwe nga ggwe. Kati era bw'oba tobulaba mu bigambo ebyo n'otegeera wano waliwo ekitateredde, kuba jjukira Yesu agamba gwe oweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, abalala bajja kuwulira baleme kutegeera. Kati gwe oba owuliriza oba oyagala otegeere ekyo ekikyo message nga gwe ayagala okukula mu mwoyo, kubanga okukula mu mwoyo kw'ensi okutwaliza wamu kwa bintu bya nsi, kwa bya bugagga. Ky'ova Yesu yagamba Peetero naga Sitaani nva mu maaso, ekyaddako Yesu yamugamba onoonya bya mubiri. Peetero nva mu maaso, onoonya bya mubiri. Ekigambo ekyo kati ayagala okukula mu mwoyo, eby'omubiri tobitunuulira. N'ekirala okukula mu mwoyo ekkuba abalikutte eryo batono, n'abakiroozaako ne beekenneenya batono nnyo 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 nnyo, kubanga bangi banoonya bya mubiri. Kati okukula mu mwoyo kuno kuba ggwe weekenneenya n'oyawula eddiini n'okuba n'enkolagana ne Katonda. Atannaba kwawula ddiini na nkolagana na Katonda, ebigambo byonna bye twogera togenda kubitegeera. Olina okuba nga kati wayawula dda nti waliwo eddiini y'abalokole, waliwo n'okuba n'enkolagana ne Katonda. Ekyo atannaba kizuula bino ebigambo ogenda kuwulira naye nga totegeeramu n'eki. Gwe ng'olaba owulira naye nga tolina ky'otegeera, kuba bino bintu bya bumanyirivu ate bya kinnoomu. Ate omu tayinza kunoonyeza mulala Katonda, ate omu tayinza kutegeerera mulala, era atategedde asigala tategedde, n'ategedde ye aba ategedde. Babiri babeera wamu nga bawuliriza, omu n'ategeera omulala n'atategeera. Abantu 100 basobola okubeera wamu ne bawuliriza, babiri oba basatu ne bategeera, abalala ne batategeera, kubanga bino byama. Eyaweebwa okutegeera ajja kutegeera. Kati okukula mu mwoyo otandika na kuzaalibwa nga olaba omwana omuto, kubanga ebya Katonda birinakyo biriwo mu butonde nga olaba omwana waakula. Naffe mu mwoyo we tubeera otandika na kuzaalibwa. Kati w'ozaalibwa lw'ofuna obulamu, kubanga jjukira nti Adamu yafuuka emmeeme ennamu, naye Adamu bw'ayonoona eno emmeeme efa. Jjukira emmeeme eyonoona yeefa. Kati bw'okkiriza Kristo olwo emmeeme ye neefuna obulamu ng'ebujja mu mwoyo, efuna obulamu. Kati weefuna obulamu olwo kwe kuzaalibwa, olwo obulamu butandika. Olwo tugenda kulaba okukula mu mwoyo ng'otandise na kuzaalibwa. So nga oli awaayo ebbaasa ez'okumu ng'amanyi bw'aziwaayo eggulu mbu ligenda kweggula, Katonda aggulewo, kati sente ziika bazikubiseemu agaggawala ennyo. Kati ffe okukula mu mwoyo si kwe twogerako, tuli mu kwogera ffe tutunuulidde emmeeme eno, kuba emmeeme gye tuwangula. Kati okutegeera emmeeme y'omulala, omuntu olina kusooka kutegeera yo. Bino ebigambo bya batono. Kati bw'omala okukkiriza Kristo, emmeeme efunye obulamu, emmeeme efunye ekitangaala, emmeeme efunye nga bw'onaalaba oba omutima nga gubadde tegukuba kati ne gutandika okukuba. Kati emmeeme eno ebadde mu kizikiza, ekitangaala kizze kiyingidde munda. Ekitangaala kino ye Kristo era bwe bulamu. Era ekitangaala kino kye kiba kigenda okukula paka ku bujjuvu
n'ekikula kya Kristo. Era ekitangaala kino kye kigambo oli kyakkiriza ne kiyingira, ly'ekkubo, kye kitangaala, bwe bulamu, ye Kristo, ye mwana wa Katonda. Kati wamala okuyingira, ye gwe tusinziirako okulaba ekyokukula mu mwoyo, kubanga tukula mu bujjuvu bwe, mu kikula kye, mu kipimo kye. Kati ye muffe gwe tutunuulira, kubanga ye y'ensigo, kye kigambo kya Katonda, y'ensigo ate era ye kennyini ye musizi. Kati nga tugenda okulaba okukula, tulina okusooka ne tulaba ye ensigo egudde ku ttaka eggimu, kubanga ekigambo kisobola okujja omuntu n'ayogera ne bantu alokose era ne bakuba ne mu ngalo, naye ng'ensigo olina okusooka weebuuze egudde ku ttaka eggimu oba nedda, kuba ensigo endala zigwa mu maggwa, endala ne zigwa ku lwazi ne zitakula. Kati ate n'ensigo ezigwa ku ttaka eggimu, endala ne zivaamu 3, endala 6, endala 100. Kati bino ebintu bya njawulo, n'engeri gye tubitegeera ya njawulo, kubanga buli omu ennyonta gy'alina si y'emu n'ey'omulala. Buli omu ennyonta gy'alina okutegeera amazima si y'emu. Kati tutandika na kufuna kigambo kya Katonda ne kiyingira munda mu ffe, y'ensigo, bwe bulamu. Olwo kwe tusinziira, era nga n'ekigambo kino okujja, ennyonta ekola kinene nnyo, ennyonta ey'amazima. Omuntu osobola okuba ng'obadde ogenda n'okuŋŋaana ne musaba ng'omaze n'emyaka nga 2 nga 3, ng'era okuŋŋaana, naye nga olwaleero oli mu kwebuuza naye amazima gali ludda wa? Naye ng'obadde okuŋŋaana emyaka nga 10 oba 20, naye nga lwakatandika okwetegereza n'ogamba yina ebikolebwa wano, naye ng'emyaka egyo gyonna obaddewo. Kati bino ebintu bya njawulo, n'entegeera yabyo ya njawulo, naye ennyonta ey'okumanya amazima ekola kinene nnyo, ate ennyonta ya kinnoomu si y'abangi. Gwe mu mutima gwo gw'omanya nti ddala oyagala kutegeera mazima, ng'olwo ebyeddiini obikooye, obirabye emirundi n'emirundi, obibaddemu, bye baddamu, pasita ono byakola, n'oli byakola, kati nga wabitegeera n'omanya byonna we biri, bategekera baana baabwe bugagga. Kubanga omwana we oba muto oba mukulu oba afaanana atya oba yeeyisa atya, mwe muba mukimanyi omwana wo musumba naye musumba. Era mwe muba mukimanyi nti ye mu mwoyo mukulu okusinga abalala bonna mu kyaki. Mukimanyi bumanya kyekyo, ne mukyala we, famire, muba mukimanyi nti abo mu mwoyo bali wala. Era gwe oba omaze mu kyaki myaka emeka, omwana we olutuuka era yagenda wali katuuti okubuulira, kuba yabasinga mu mwoyo. Kati ebyo byonna oba wabiraba dda, kati ng'onoonya mazima, ng'ovudde ku nteekateeka y'ensi. Olwo gwe ogenda okutandika okuzuula nti okukula mu mwoyo kubeera munda mu ggwe, si bweruwo. Kubanga ekkanisa y'ensi okukula mu mwoyo kwe boogerako kuli bweru wa mubiri, naye ggwe okizuula nti kuli munda mu ggwe, kuli munda mu ggwe mu mmeeme yo. Okukula gye kugenda okubeera, kuba ekigambo gye kyayingira, ensigo gye yasimbibwa, egenda okukula gye yasimbibwa. Ensigo teyasimbibwa munda mu nsawo yo nti mwegenda okukulira, munda mu mmeeme yo ensigo mwe yasimbibwa. Ensigo kye kigambo kya Katonda. Kati eyo ensigo y'ebeera ekula, gyeyongera okukula, kye kitangaala okukumulisiza, n'otandika okulaba buli kimu butuufu bwakyo, n'otandika okwawulira ddala eddiini n'ogyawula. Abalala okukola mu mwoyo baba bakutwala nti balina okufuna amaganduula, bagambale, bateekeko ebintu ebiraga nti bakuze mu mwoyo, babateekeko zikoola. Naye ggwe okukulako kuba munda mu ggwe, enkolagana na Katonda. Ekitangaala ayongera okukumulisiza, n'olaba abalala bye batalaba. Ggwe oyinza okubeerawo mu kyaki nga tolina ky'oli, osirise oba gye mukuŋŋaanira, kuba kyaki abasinga bamanyi bizimbe. Kati ggwe ng'obeerayo ne mukuŋŋaana, naye nga maaso g'abantu tolina ky'oli, era balaba tolina na ky'oyinza kwogera. So ng'ate mu mwoyo osobola okuba olaba bingi nnyo, nga ggwe osirise naye nga olaba bingi, olaba ebigenda mu maaso, olina ebibuuzo, oluusi tolina gw'obuuza, naye nga ggwe Katonda yatandise dda okukulaga olw'ennyonta ebeera munda mu ggwe. Genda mu maaso na kulaba Katonda ky'aggamba, era osabe Katonda ajja kukusinkanya
abo abajja okubuulira ekigambo eky'amazima ekijja okwongera okuyamba okukula mu mwoyo nga weeteekerateekera lw'oliyimirira mu maaso ga Katonda. Bo bamalayika tebatunuulira bino bizimbe biri ku nsi, tebatunuulira bino bitiibwa nti ono bishopu, ono dokita, ono paapa. Bo balaba Kristo ali munda mu ffe. Kati Kristo gy'ayongera okukula mu kipimo kye munda mu ggwe, bo gwe balaba era gwe bawuliriza era bo gwe basinza, gwe baddize, kwegamba bo gwe basinza, gwe bamanyi. Kati bino biri eno ku nsi, ffe ne tugamba Musumba yatandika obuweereza buli. Bino ebitiibwa biri eno, naye mu mwoyo aweebwa ekitiibwa ali omu yekka era yagwanidde ekitiibwa. Kati ate yo mu mwoyo ye wali okukula okw'omu mwoyo. Era otandika na nnyonta kumanya mazima, eyo ennyonta yekuleetera n'okkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Era bw'oba ng'olina ennyonta otandika okunoonyereza, otandika okuwuliriza, otandika okwawula, otandika okulaba nga n'ebbanga ly'omaze nga musaba naye ogenda okulaba nga mutuufu ng'otandika butandisi. Ng'emyaka gy'omazeemu mingi naye ng'ogenda okulaba nga eby'okutegeera Katonda otandika butandisi, ng'otandika butandisi. Kati bw'okkiriza Kristo ng'omulokozi wo, kye kitangaala ekiyingira munda mu ffe era ye ekigambo kye y'ensigo kati yeetandika okukula mu ffe. Yeetandika okukula ng'ekigendererwa ekule eveemu omuti ogw'obulamu era ogwo omuti ogw'obulamu ye Kristo. Kubanga ffe tujja kuweebwa obusika mu bwakabaka bwa Katonda naye obusika buweebwa oyo akuze paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo. Kati bwe tuba twakakkiriza tuba twakazaalibwa, tuba bato. Tuba bato. Ekyo Mukama kyayogerako mu Bagalatiya 4 va ku lusooka paka ku lwokuna. Kati omuto ne waba ye musika taweebwa busika kubanga ewaka era abanga omuddu kuba muto paka ng'akuze paka ku kigera. Kati kikulu nnyo buli muntu waali ayagala okugenda mu ggulu alowooze ku ky'okkula mu mwoyo. Kati bw'omala okukkiriza Yesu Kristo munda mu ggwe, kuba bino byonna bibeera munda mu ggwe si bweruwo, so ng'okkula mu mwoyo okw'ensi ko kuli bweruwe si munda. Naye ffe bino bye twogerako munda mu ggwe. Gwasalawo n'ogaa n'engeri gye nalokose kati kanneeyawulire ddala ku mize gyonna egy'emabega nga tonnalokoka. Bino bibeera munda mu ggwe, ne paasita wo tabimanyi, ne maama wo tabimanyi, ne b'otudde nabo tebabimanyi. Kiba munda mu ggwe mu mutima gwo, olwo oli mu kkula mu mwoyo. So nga oli asobola okuba nga yalokoka ye n'atakirowoozaako ekyokweyawula ku mize gyonna, ye n'alowooza ku kyakkula mu bitiibwa, ave mu bwa asha agende assistant pastor, abeereko ne pasita emyaka, kati ave ng'alinda kumuweereza ku branch ndala agende asimbe ekkanisa. Bino okkula kwe twogerako kuba munda mu ggwe n'ogamba kanneeyawule ku mize emikadde gyonna gyonna, nga oyagala mmeeme eyo kugoberera mwoyo obe nga osaanidde okusembeera Mukama. Olwo ng'otegedde nti bino otabyeyawulako bigenda kukuteeka wala ne Katonda. Kati gw'omalira muli n'ogamba nze ayagala okukula mwoyo n'ogamba kanve ku muze guno, kanve ne ku kkubo lino, kanve okutambula n'abantu bwe bati, kanneeyawule. Olwo oli mu kkula mu mwoyo ggwe otunuulira okkulako mu mwoyo ggwe nga ggwe. Ensi eyinza obutakutegeera, abalala ne balaba nga ggwe atamanyi kigenda mu maaso, abaagala ebitiibwa n'ebifo eby'okuweereza bo nga bagenda mu maaso naye nga balaba ggwe balaba nga atabiriiko, naye nga mu mwoyo ofaayo ku mmeeme eyo kkula. Kati okwekkula kwe twogerako okw'omu mwoyo kuba munda mu ggwe si bweru. Era omalirira n'ogamba kanneeyawule ku kkubo lino, kanneeyawule ne ku kkubo lino. Abalala bayinza okuba babadde baagala nnyo okubeera ne mikwano gyo naye n'omanya bano emboozi ze banyumya, ate sitaani ajja zikozesa ng'oluggi okuzza mu bifo by'otoyagala kgendamu. Abo n'obeeyawulako, abakunyiigira ne banyiiga, abakola ki, naye nga gw'omaliridde omanyi ekkubo ly'okutte ttono n'abaliraba batono. Okusinziira ku ky'oba olaba ekigenda mu maaso n'otegeera lino ekkubo ttono n'abalikutte batono, n'omanya nti kakati kanneme kuwa mulabe luggi w'ayitira okujja okutuukako. Bino bibeera munda mu mutima gwo. Olwo gwe w'oba okola bino, olwo oli mu kkula mu mwoyo, olwo ofaayo ku mmeeme eyo.
otandika okwegendereza biki by'oyogera, bifo ki by'obeeramu, bintu ki by'owa amatu go okuwuliriza, kubanga otandika okutegeera nti ekizikiza sitaani aba ayagala kireeta ku mmeeme yo. Oli wajja n'akunyumiza ebitali bya Bwakatonda n'obiwa amatu, oba oyaniriza kizikiza munda mu ggwe. Kati bw'otuuka wano ogwo okyawula. Abantu balaba tewenyigira mu mboozi za kapiira zaaki, ne balowooza oba tomanyi biri ku mulembe, oba tomanyi bigenda mu maaso, naye ggwe ofa ku mmeeme yo. Kuba okitegedde omubiri we gunadda mu ttaka, eno emmeeme eyo egenda okubeerawo mu maaso ga Katonda. Olwo okutegeera kuyingidde munda mu ggwe, otandika okubeera omusirise ennyo ne mu bantu b'obeera, olwo otandika okwegendereza. Kati ate nga buli ddala ly'ovaako otandika okwagala okugenda mu maaso mu mwoyo, kuba endaba ye eyongera okukyuka, engeri gy'otegeera ebintu eyongera okukyuka, kubanga kiri kitangaala mu ggwe kye kiba kikumulisiza n'olaba bye wali tolaba okusooka, n'ebyawandiikibwa otandika obitegeera mu ngeri ey'enjawulo. Otandika okwawula enjiri, otandika okuwulira aboogera ku ssente nga ze bakuliriza n'ebyobugagga. Kati oba wategedde dda nti ebyo munda mu mmeeme yo tebirina kye bikwongerako, wabula biyamba bo abaagala okukuŋŋaanya ssente. Olijjako mu kugamba siga ensigo, kola bw'oti, ekituufu kiyamba ye kuba ssente mugenda zireetera ye gwe kiyamba. N'olw'ensonga eyo gwe otandika okumalirira weeyawule ku mize emikyamu gyonna gyonna, awo mu kubyeyawulako ebyo weeyawudde ku kino, weeyawudde ku kiri, ku bifo bino, ku bifo biri. Awo mu kubyeyawulako bw'otandikira okubeera nga otandika okulaba enjawulo munda mu ggwe, otandika okulaba enjawulo, otandika okulaba nti ekyoyoyo tokiina, oba katugeze wali wamunywi wa mwenge, ogenda okulaba ekyoyoyo ekyokunywa omwenge tokirina. Otandika okulaba n'ogamba maze n'ebbanga bw'eti sinywa oba sigala oba ki. Kati egyo emize giba gyakulimu, ggwe yenjawulo otandika ogiraba mu ggwe. Kale ate otandika okujjukira nti kyali nga kizibu nnyo okuva ku muze ogwo. Otandika okujjukira nti n'abantu banoonya eddagala bave ku mize egyo nga kizibu, naye kati bino gw'otandika obbizuula munda mu ggwe. Olwo Mukama akulaga enjawulo, naawe enjawulo ogiwulira, otandika okugamba nava ntya ku muze guno, nava ntya ku kino. Kati bino byonna olwo munda mu ggwe mu mwoyo, olwo ekikula kya Kristo kyeyongera, kuba kyo kitangaala buli lwe kyaka ekizikiza nga kigenda. Kale ekizikiza gye giba egy'emize, kuba buli muze gubaako dimoni eba eguvunaanyizibwako. Kati olwo oba olwo okukula mu mwoyo kuli mu kugenda mu maaso. Era nzikiriza nti kati awo goberera ebigambo bino, olina enjawulo gy'oli mu kutegeera okukula mu mwoyo kuba munda mu ffe si bweru. Naye kasita otandika okwegomba, naawe ovuge emmotoka ng'ey'omusumbawo, obeere mu bitiibwa nga ye, kitegeeza naye gwe yeegomba abeere bw'atyo. N'oyo gwe yeegomba naye gwe yeegomba gye yamaliriza gye yatuuka, mwenna ly'ekkubo lye mukutte. Mwenna ekkubo lye muba mukutte. Naye nga jjukira, labira ku Yokaana, Yesu gwe yagamba nti yasinga mu bonna abaazaalibwa okuva mu lubuto. Laba Yokaana ennyambala ye bye yayina, weebuuze bw'abanga okukula mu mwoyo, bwe kuba nga okubotola kwe okugaggawala ennyo ne banga ku kyalo konna bamanyi ggwe, Yokaana asinga teyalibadde muyitirivu nnyo mu ebyo byonna? Lwaki ye yali bw'atyo era yayambala bw'atyo? Ekyo olina okyebuuzaako, kubanga amagezi ag'omubiri go gajja gamba ate ssente zeetaagisa nnyo zeetaagisa. Judasi Isikalyoti yazaagala nnyo era zirina gye zaamutuusa. Ye yatambulanga ne Yesu naye ye ze yakulirizanga ng'era zaayagala, nga ye zaayagala era zaalowoozaako. Yamaliriza yeetuze, yazifuna baazimuwa naye gye zaamutwala walala. Ekyo nkubbirako kubanga zigenda kuyamba mubiri guno. Kale ate ffe twogera ku kkula okuli mu mwoyo, era bwe bazireeta ne baziteeka awo, njagala kukubuulira nti bw'ozitunuulira mu mwoyo n'azitunuulidde mu mubiri, ali mu mubiri alaba omuwendo gwazo.
naye ali mu mwoyo yaziraba ate mu ngeri ndala era tezimufuga, ziba wansi wa bigere bye. So ng'ali mu mubiri bw'aziraba aba alabye Katonda w'asobola omukolera buli kintu, era ye aba alabye nti awali ssente buli kimu kijja kusoboka. Kakati n'olw'ensonga eyo tozitwala nga Katonda n'oziraba nga Katonda ozisinze. Si kye kikulu. Ekikulu gondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu akadakiika ako essaawa eyo. Tokkiriza Sitaani kulimba obeemu endowooza nti omwaka guno ogenda kusinza Katonda, omwezi guno, wiiki eno. Nedda, eddakiika eno yennyini kola Katonda ky'ayagala. N'eddakiika eddako gwe buli kaseera manya nti oli wantu watuufu, ky'okola kituufu, nga weetegese ng'ogaa n'ekibaawo kyonna kyonna nze neetegese ndi mweteefuteefu. Tolengera eri wala, gwe buli ddakiika kola Katonda ky'ayagala, buli ddakiika, buli kaseera. Tolengera eri wala, gwe buli kaseera kola, buli kaddakiika gwe kola ekyo Katonda ky'ayagala. Manya nti oli mu kifo kituufu, oyogera ebigambo ebituufu, gwe omutima gw'obeera n'emirembe, kyonna ekibaawo oli mu kifo kituufu, by'oyogera bye bituufu. Gwe ffaayo omanye nti buli ddakiika wonna w'oli nga tonagamba nti omwaka guno ogenda kusinza Katonda era ogenda kukola kino na kiri, naye ku ssaawa eyo yennyini ku ddakiika eno katikiti kano emmeeme eyo by'okola bye bisaanidde mu maaso ga Katonda, by'olowooza, by'oyogera, kati ekyo kifeeko nnyo, kubanga gy'oyongera okwagala okukula mu mwoyo, omutima gwo gugenda kubeera nnyo ku mmeeme eyo, embeera y'emmeeme eyo mu maaso ga Katonda. Kati bw'otandika okulaba enkyukakyuka mu ggwe, kubanga jjukira twayagambye ofuna ennyonta n'ojja n'olokoka, omaze okulokoka oli mu kweyawula ku mize emikadde gyonna, ekiva mu kweyawula ku mize egyo otandika okulaba enkyukakyuka mu ggwe. Kati mu kwagala okweyongera okulaba enkyukakyuka mu ggwe, otandika okwetegereza n'obuntu obutono ennyo abalala balaba ng'obutalina makulu, n'ogamba ne kino kankiveeko, ne kino, kuba enkyukakyuka otandise ogiraba n'emirembe mu ggwe gitandise okujja, emirembe gya Kristo. Kati oyagala oyongera okukula mu ekyo, kati otandika okwetegereza n'obuntu abalala balaba ng'obutono, n'ogamba ne kino kankiveeko, ne kino kankiveeko. Kati mu kwetegereza ebyo by'olina okweyawulako, gy'otandikira okuwulira eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, kubanga ye y'aba akulumiriza nti kino kibi, kiri kibi, kino kibi. Kati atannaba kusalawo kwekenneenya n'obutono bwonna yeetegereze, n'omugamba nti Omwoyo Mutukuvu ayogera naawe, ajja kuseka agwe n'eri akubuuza omwoyo wamusanzeewa. Kubanga jjukira ggwe emitendera gy'oli mu kuyitamu munda mu ggwe, oli mu kwetunuulira munda enkyukakyuka, oli mu kweyawula ku kino, oli mu kweyawula ku kiri, oli mu kwekenneenya biki ebiyinza okutwala emmeeme eyo mu muliro, obyeyawuleko. Kati oli atannaba kugenda kusalawo bw'ata, by'owulira munda mu ggwe si byagenda okuwulira, entegeera gy'otegeera ebya Katonda si gyagenda okutegeera, era gw'onaategeera nti Mukama kino akiŋŋaanye, yajja kuseka busesi akubuuze Mukama wamusanzeewa, kuba ye amanyi nti ye nga bw'ali mu mutima amanyi naawe bw'oli. Kati okunoonya Mukama, okukula mu mwoyo kwa kinnoomu, gw'omanya ekigenda mu maaso munda mu ggwe. Wano tuyinza okuba twogera ku ddiini naye nga n'abalala eby'eddiini gye twogerako tebabimanyi, naye ng'ate waliwo omulala ggwe ng'owulira n'ogamba nze kati eddiini njawula, ngitegeera, nsobola okutegeera wano bali ku ddiini, wano bali mu mwoyo. Kati bw'otandika okuwulira eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe, atandika okukuluŋŋamya, wano kola bw'oti, buli ddakiika yonna Mukama abeera ayogera, gw'okitegeera mu ggwe nti buli ddakiika yonna Mukama aŋŋamba kino, aŋŋamba kino. Waliwo n'ekiyinza okutuukawo n'ogamba naye Mukama kino yabadde akiŋŋaanye. Kati ekyo kibaawo nga oyise mu mitendera egyo, ojja weetegereza, naye nga bino biri munda mu ggwe, so nga maaso g'abasumba bo oba omubuulizi oba ani bayinza okulaba nga gwe atalina mulamwa ne gye mukuŋŋaanira, tebakuwulirawo obuulira njiri, balaba ennyambala yo tolabika nga n'omuntu alina ssente, nga si gwe muntu ayinza n'okwebuuzibwako eby'omwoyo, naye nga kumbe munda mu ggwe Mukama ali mu kuyimusa mu mwoyo,
ate bali nga balinze oyimuke mu mubiri naye nga mu mubiri tebalina kye balaba. Kati twogera kwimusibwa mu mwoyo si mu mubiri, kwe kukula mu mwoyo kwe twogerako. Okwo kwe kusembeza okumpi ne Katonda. So nga kuno kwimusa mu mubiri kukusembeza kumpi na buweereza na musumba we w'omu mubiri. Kati bw'otandika okuwulira eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu ng'oli awulira ddala bulungi, ekiddako otandika okulaba Katonda bw'ali mu kukola mu ebyo byonna ebikwetoolodde, mu bikubeerako, ebikutuukako. Kati gwe buli ekikutuukako otandika okulaba omukono gwa Katonda oguli mu ekyo, kubanga kati tokyatunuulira bintu ebyo bya kungulu. Okkiriza nti buli ekibaawo Katonda aba alina ensonga lwaki kibaddewo. Okweraliikirako kukendeera, otandika okuba omuntu alina ekkiriza. Abalala be bakaabira amaziga gw'obeera mugumu ng'ogamba Mukama alina ensonga lwaki akkiriza kibeewo. Olwo endaba ye etandise okukyuka. Endaba ye olwo etandise okukyuka munda mu ggwe, kubanga okula mu mwoyo kati otandise okubeera omuntu atambula olw'okukkiriza, so olw'ekyo kyalaba. Bino bibeera munda mu ggwe era ggwe enjawulo eno gw'obeera ogiwulira munda mu ggwe, neetwogera ebigambo bino gw'obeera ojjukira ky'ozze oyitamu. Kati otuuka ekiseera nga n'oba oli mu bantu endaba ye ekyuka, ggwe ofa nnyo ku mmeeme. Kati gy'okoma okutegeera emmeeme eyo otandika okuba nti ne woba weetooloddwa abantu, ggwe tokitwala nti abantu abo mubiri, wabula ggwe okitwala nti mmeeme. Kati oli by'ayogera by'akola kikwosinzira n'omanya nti bino saagala bisembeza na mmeeme yange, oyo n'omuviira. Kwega otandika okuba ggwe abantu olaba mmeeme, ofa ku mmeeme. K'otandika okwagala okulaba mmeeme, endaba ye ekyukira ddala. Otandika okulaba ebintu bye wali tosuubira, kubanga kati totunuulidde mubiri. Otegedde nti omuntu buli ky'akola okusalawo okuva mu mmeeme ye akola ekintu ekyo. Kati ne bw'osanga omuntu atamidde otegeera nti omuntu ono emmeeme ye yeetooloddwa miguwa, omuzimu ogw'omwenge gumusibye enjegere. Kati otandika okulaba mu ngeri bw'etyo. Kati awo Mukama n'atandika okukubikkulira kuba endaba yo ekyuse. So nga bulijjo abatamiivu obadde obasanga naye ng'endaba yo yali tennakyuka. Kati bino byonna bibaawo era bubonero nti oli mu kkula mu mwoyo, endaba ye ekyuka. Kubanga jjukira nti emmeeme yeegoberera omwoyo. Kati ye Katonda ayogera naffe mu mwoyo. Emmeeme gy'ekoma okugoberera omwoyo, emmeeme gy'ekoma okuzaalibwa omwoyo. Kati n'olaba ng'omwoyo, ekigendererwa kya kulaba nga mwoyo. Kati emmeeme eno yeezaalibwa omwoyo, era w'emala okuzaalibwa omwoyo olwo osobola okuyingira obwakabaka obw'omwoyo, naawe ne weeyisa ng'omwoyo. Nga Katonda waffe waali omwoyo, naffe tutandika okufuuka omwoyo. Kati bino obitegeera munda mu ggwe. So nga akaseera kano bw'oba nga wali mu eno kyaki nga bali mu bya ddiini, bali mu biki ebyo nga omanyi eby'ensi, baba tebakyakutegeera, bagenda okulaba n'ebintu bye bakola. Otandika okulaba nti bye bakola ne weebuuza naye nabeera ntya mu kifo kino emyaka gyonna ng'ebintu byonna tobiraba. Ogenda okumaliriza ng'olabye nti n'olaba nga awantu tolina kubeerawo, tosaanidde kubeerawo, ng'olaba ekizikiza ekiriwo ate tokyagala kite kijje munda mu mmeeme eyo kibeeremu. Bamaliriza bakunyiigidde, bamaliriza balaba tokyenyigira mu byabwe, zi birthday biki, ng'olwo endaba ye ekyuse. Bo bali mu kuza birthday, bali mu kuza nnaku za Easter, Christmas, bali mu kukola bijaguzo, bali mu kusinza Katonda ali mu bulombolombo ne mu mikolo. Naye nga ggwe endaba yo yakyuse. Kati gy'okoma okukula mu mwoyo, njagala kukubuulira nti bw'oba nga mubadde ng'omanyi nti musinza Katonda mu bangi nga guruupu, ogenda kulaba nti abasinza Katonda muli batono nnyo ddala. Era kati otandika okulaba Katonda engeri gy'akukozesa okuwonya ekizikiza. Otandika okulaba Katonda engeri gy'akusumulula okuva mu mize, ate n'aleeta emirembe mu ggwe. Ate ogenda okulaba nti naawe katugeze wali onywa mwenge n'oguvaako, ogenda okulaba nti anywa omwenge wajja n'akusembera n'oyogera naye. Ogenda okulaba naye emirembe egiri mu ggwe giri mu kusaasaana
mmeeme ye ogenda okulaba naye gwe omuze aguvaako, alina obusobozi obuguvaako, n'otegeera nti kati Katonda ali mu kusumulula ate ayite mu ggwe asumule n'abalala. Ekitangaala kyo kyakira emmeeme endala, kati gwe ekyo otandika okkizuula. Kati bino byonna twogera ku kkula mu mwoyo, kubeera munda mu ggwe naye ggwe okumanya. Otuuka ekiseera n'otandika okumanya abalala n'ogendayo kubabuulira enjiri naye nga ggwe obatwalidde mirembe. N'obabuulira ne bawakana nga tebakkiriza, naye nga munda mu ggwe omanyi ebbanga ly'omala ng'obabuulira awo ekitangaala kiri mu kwakira emmeeme yaabwe. Ekitangaala ekiva mu ggwe, gw'oba omanyi nti ekitangaala kiri mu kubaakira, era ne baba tebakkiriza ssaawa eyo bajja kutuuka eddako ng'ekizikiza kigenze kibavaamu, batandika okubirowoozaako era wabeewo abakkiriza. Ng'essaawa eyo awakana naye ng'omanya ono ali mu kujjanjabibwa, ng'omanyi ali mu kujjanjabwa, ekitangaala gye kikoma okwaka eri emmeeme ye, ekizikiza kijja kgenda kikendera kidduke. Bwe kidduka ekitangaala naye kimwakire atandike okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo. Kati ggwe ekyo otandika okitegeera, era oba oli awo ng'akubuulira ti mpulira enjawulo, nina emirembe, nina bwenti, naye nga gy'akubuulira emirembe gwe watandika dde ogiwulira, n'otegeera ono nno ekigambo ky'ogenda kiyingira munda mu ye. Kati ate naye agenda okulanga naye atandika kuyaayana kufuna mazima. Kati bino bye twogerako olwo tuli mu kwogera ku kkula mu mwoyo, naye nga kiba munda mu ggwe ng'ate ojja weekenneenya ng'enjawulo mu ggwe ogimanya, era otandika okuba nga omanyi emmeeme eyo w'oyimiridde ne Katonda, otandika okuba nga omanyi ky'oli, era otandika okuba Katonda ng'akuwa obubonero. Wabaawo ekintu kyonna ekibaddewo, Katonda asobola okukuwa obubonero, asobola okukuwa ekirooto, n'ogamba naye ekirooto kino kivudde ku ki? N'otandika okutunuulira obulamu bwo n'ogamba naye ndowooza nina kye natunuulidde oba nina kye nanyaniriza munda mu nze kye kireese obuzibu. Olwo Katonda ng'akulabula. Oluusi n'obulwa mirembe gye wamanyira n'ogamba naye emirembe gyange nga sigiwulira kati. No, Mukama ng'olwo ayagala era okyuse amaaso g'obeeko ky'otunuulira n'ogamba naye emirembe nga sigiraba, n'ogamba naye natambudde ntya, n'omanya nayise wano, nakoze bweri, n'ogamba kino nno kireka kyandeetedde emirembe gyange okendeera. Olwo oli mu mwoyo, owuliziganya na mwoyo. Kati olwo bino bye twogerako, olwo oli mu kkula mu mwoyo si mu mubiri. Kati okukula mu mwoyo si kwe kuno okukula mu mwoyo kw'ensi kwemanyi, kuba ensi kwemanyi okukula mu mwoyo, n'obeera ne pasita ow'amaanyi nga mukwano gwo, ne balaba ng'otambula naye era ne bagamba akwesigana nnyo, ne bagamba kati gwe okuze mu mwoyo. Oba ne bakusindika mu kifo ogende naawe obere branch ya church oba obuweereza, ne bagamba kwe kkula mu mwoyo. Oba ne balaba ng'oyambala amasuuti ag'abapasita, ne bagamba oyo naye akuze mu mwoyo, olaba essuuti z'ayambala. Ogwo mubiri. Ffe twogera ku kkula mu mwoyo, ate essuuti bagyambazza mubiri. Ffe twogera kkula mu mwoyo. Omwoyo naye gulina ekyambalo, omwoyo nagwo gulya, waliwo emmere ey'omwoyo. Era mu mwoyo nga wola mu mubiri, ne mu mwoyo nawo waliwo ebyokulwanyisa, waliwo engatto, enjiri ey'emirembe, waliwo okukkiriza, engabo. Kati bino otandika obimanya munda mu ggwe, n'omanya Mukama kino kye kibaddewo, kati kambere n'engabo, nze kambere na kukkiriza. Era ogenda okulaba kiri kijja kikuba kukkiriza kwo ne kiddayo, n'omanya kati eyo engabo. Kati okukula mu mwoyo kuba munda mu ggwe. Mukama atandika okukuwa ebirooto, n'akulabula mu birooto, n'abaako by'akulaga, era n'otegeera Mukama byonna by'akulaga mu birooto akulaga mmeeme eyo, akulaga ekiyinza okukuleetera obuzibu mu maaso ge. Mukama akuwa okwolesebwa, n'akuwa okubikkulirwa, naye nga bino bizze lugendo, olina gy'ovudde olugendo, naye olugendo luli munda mu ggwe. Abakuliraanye tebabimanyi, oba famire yo tebamanyi kigenda mu maaso, naye nga kiri wakati wo ggwe ne Katonda. Era nga bw'otuuka mu maaso ga Katonda, ye alamula ebyama by'emitima gy'abantu, asanga ebyo ebyama by'omutima gwo, engeri gy'obadde okola mu mwoyo enkyukakyukayo. So ng'ate ebyama by'emitima by'abalala ab'ensi ate byama birala nnyo, naye ggwe
ekyo kye kibeera ekyama ky'omutima gwo, enkyukakyuka eri munda mu ggwe abantu gye batamanyi nga gwagimanyi wekka. So nga Mukama akutwala ku madaala ga njawulo, ku ddaala eriri ekisa, Mukama akuwa okubikkulirwa, akuwa ebirooto. Amadaala tugayitamu tetuli mu gannyonnyola nnyo, naye oli mu kufuna ekifaananyi. Mukama n'akutwala kutukuzibwa, purification, era okutukuza kubeera mu mmeeme si mubiri guno. Kati emmeeme eno otandika okufaayo biki ebijja mu mmeeme, kuba ebintu bye tuwuliriza, by'olaba, ebifo by'ogendamu, awo wonna emmeeme eba mu kulya. Emmeeme okulya si kuwuliriza kwokka n'okulaba. Ate ekibi kibeera mu mmeeme. Yesu kyava agamba nti okutunira omukyala n'omwegomba oba omaze okukola obwenzi, oba omaze okwonoona, kuba emmeeme ye eba emaze okuyingiza munda, okugenda obugenzi mu kifo ekitali kya Bwakatonda. Eyo emmeeme ye eba eridde, ekyo ekizikiza kiyingidde. Gwe okuwa amatu go n'owuliza ebitali bya Bwakatonda, gw'oba oyingiza kizikiza mu ggwe. Jjukira Sitaani ye alina by'aleeta abantu ne balanga ebya Katonda. Oli n'akunyumiza emboozi ti emagombe, kati n'otandika okuyingiza amagombe munda mu ggwe, oyagala kitangaala, oyingiza amagombe. Ekizikiza ne kibeera mu ggwe, kati ate ng'oyagala kukula mu mwoyo, naye nga weeyaniriza ekizikiza, bakulimba nti bya Katonda kizikiza. Era gy'okoma okukula mu mwoyo, otuuka ekiseera nga tokyawuliriza bintu by'abantu babadde baweereza Sitaani, ng'oyagala bya ggulu byokka. So ng'eno wali otandika byali bina kye bikwongerako, naye otuuka ekiseera kati ng'oyagala kitangaala, toyagala biva mu kizikiza. Otuuka ekiseera kati ng'oyagala bya ggulu byokka byokka, bya ggulu byokka byokka byokka. Otuuka ekiseera nga oyagala kigambo kiva eri Katonda butereevu, ng'ababuulizi n'owuliriza oli nga tewakyali alina kyakwongerako, kati ng'oyagala kigambo kiva mu ggulu butereevu kijje, olwo ekitangaala kyo kyeyongera. Ate jjukira oba oyagala kikwongerako si kikuggyako, kati oba oyawula n'ogaa kampulirize kino, kampulirize kiri. Era lw'owuliriza ekitali kya Bwakatonda n'okiwa obudde, ogenda okuwulira obusungu obwali bwagenda nga bukomyewo, ogenda okuwulira emirembe gye gyali gyajja nga gigenze, ogenda okuwulira ebirooto ebyali byagenda ebibi nga bikomyewo, olwo nga wawadde emmeeme eyo ekitali kya Bwakatonda n'erya. Kati oba ofaayo nnyo biki by'oyaniriza munda mu ggwe. Bino bye njogerako biyamba okukula mu mwoyo, so si mu mubiri, kuba mu mubiri abantu baba banoonya nkolagana n'abantu bannaabwe, na bifo, na bitundu. Naye okukula mu mwoyo kuba munda mu ggwe, ba ofuna nkolagana na Kristo, ggwe ne Kristo. Era ggwe oba mumativu munda mu ggwe nti Kristo akumanyi, oba ensi tekumanyi, naye ggwe oba mumativu nnyo. Katonda akuyisa mu kutukuzibwa. Era gy'okoma okukula mu mwoyo, oba olowooza nnyo ku ddaala eriddako, kuba oba olowooza nnyo ku ddaala ery'okutuuka ng'eggulu liggule ku mutwe gwo, ng'eggulu liggule, ng'eggulu we liba liggule, ogenda kufuna omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera Katonda, omwoyo w'okubikkulirwa, omwoyo w'okutya Mukama. So ng'ab'ensi eggulu eriggule lye bamanyi kwe kuwaayo ssente, ti eggulu amadirisa g'eggulu ne geggulawo ssente ne ziyiika. Kati bo bamanyi nti ssente olwo n'agaggawala nnyo lw'eggulu limweggulidde. Naye ggwe eggulu eriggule oba olinda open heaven kufuna ekyo Mukama kye yalaga Isaaya mu Isaaya 11:2, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera Katonda, omwoyo w'okubikkulira Katonda, gw'okumanya kweyongera mu ggwe nnyo ng'ab'ekitangaala we bali, kuba naawe oba oyongera kufuuka wa kitangaala. Kati bino ebintu byaba batono ku nsi, byaba batono ddala, abagenda obbitegeera batono ddala. Naye Mukama ye ajja kusala omusango, ajja kulamula ebyama by'emitima gy'abantu. Fa nnyo ku byama ebibeera munda mu ggwe by'olina ne Katonda, si by'olina ne bantu banno, ne Katonda, bye bikulu. Mukama bakuume. Nzikiriza nti oyo ayagala okukula mu mwoyo alina ky'agenda okuyiga.